Valentino Charlie na fe enchera kolero mukasaka na The First Show. It's a Friday na kuzungumza tukagamenti tuile na kuzungumza mukaga. Terrible. Mukaga tuli mwezi ogwokutaano tuli mu mwaka 2022 kasaka First Show. Wano Tejuka, it's a Friday. Welcome back from that team that had Catherine Kalunji, that had Coach Ronald, and also Arfat Musoko. Every Friday we shall be here with that panel of experts. Kubanga bakusunsulira no kumenyera because I'm really week. So please be or stay or watch or enjoy Chabaita STV every day from Monday to Friday. Friday chakaza banji nefe tugamba nti Friday inokubanga atojikoze kubantu akola sente ufuna wobera ofuna property. Use the Friday to acquire property. Because Friday kubantu otegeera nti ddala mutuufu amaanyi gali mu property. Ekitegedde jjukira nti nno seera ebisinga tugamba nti nno bakubuuza nti ku nsi kikyokozeeko abaana bazadde fine obalese otya bova mu nsi abazzukulu obaleka otya tojja baleka because obadde olabika bulungi obadde onywa bulungi olya bulungi naye obalekera property nti kitaffe jjajjaffe yali mukyala yali mwana mukozi yaleka ebintu. Today once again my friend Yatu said CEO wa Infotrust. She's our client. Ateranga mchala mukozi nyamini da. Yatu said that mkuba tuwaya muko. Today is kind of different. Nyakuba tugenda ko mbyafa yobye. Tugenda ko wachi. Atera kuagala chi. Atera kukola chi weekend. I mean something like that so that we can be a little bit free. It's a Friday. Mchala taliyeba Miriam tusubira. Njamusaba akulamuseko otugende masane bozi yafena kolwalero. Balamuseko nyabo. Balamsizaako live STV amanya gange nze Talinyeba Miriam tusubira. Nze CEO owa Infotrust Property Consultants. Tukola mu byamataka. Tugula n'okutunda amataka ne real estate concept yona nga bwogitegeera tuli balungi nnyo. Yeah. Well, I can't forget akagamu kwayogera nga tuli wano babiri wagamba nti situndaba indazi ntunda ttaka. It rings in my Nze for a long time now. Nina business n'endala. Yes, na business endala. I want you the other side of you. Tujja the other side of you. Ombolira muko. Well, tukutegedde gwe CEO wa Infotrust. Otunda n'ogula ettaka ploti mu buli kika kyonna documentation abanyumba survey byonna no bikola. But I want to know mchala Talinyeba Miriam yakula atya yakulira bwa I mean obutobwe ekiki kyasinga okwagala abazadde bali watya. Let's begin there. Nze mchala Miriam tusubira ndi mchala Mnyankole. Okay. Mchala Mnyankole kuva Mbarara Ibanda gye banzaala my ancestral home. Nenda kulya Masaka wanne mama wange. Uli muna Masaka? Yes. Mama wangu lichikopo juice ekyaki? Yes. Ndi muna Masaka nakulira awo kaalo Kasanje Birinzi. Kasande. Kasanje. Okay. Kasanje Birinzi awo bagenda e Bukakata. Ndi mu lwa byennyanja nnyo era tuli bavubi awo. Bukakata fo ekikulu ekigenda e Bukakata. Awo nakulira. Nensoma nnyo by the way. Okay. Nensoma IT, nensoma business management, nenkola ne marketing. Gemaanyi ago genda ba. Ndi mukugu nnyo mu marketinga. Ofira waawo tutunde. Nina boss wange omu mwami Opigo James yangamba, you girl, you can sell a fridge in a frozen land. Come again? You can sell a fridge in a frozen land. Like kitegeeza frozen land tebetaaga fridge because the land is frozen but for you can sell a fridge. Yeah. God Almighty Father. Tunda naye bwe nasalawo okutunda buli kimu nensalawo ntunda ettaka. Twabwe message ebuli omunaanansi ddala ebyo sibitunda.
Eriya no munanasi. Omutwa w'emmese. Abatunda ensuwa n'amagi. Ko gwe nti kanzire mu ttaka. Njagala tunda ttaka. Okay. All right. Bana kizuula nti business zonna eziri farm zina we ziyimiriddewa ku ttaka. Yagala kukola real estate, yagala kuzimba bizimbo, yagala kukola TV, wetaaga ekizimbe, wetaaga ettaka. So olina okukakana oli ku ttaka. Kati nze ne mbakwatira eno wansi. All right. Abantu bakola ebintu bingi. You have a very good humble background. Very humble. Yes. Tatange yali musumba. Hey, tell me about that one now. Tatange yali musumba waba Seventh Day. Era fe tuyita ba PA. Pastors. Something like that. Nga asumbira wendiga. Yasumbira nnyo Masaka. Okay. Naye yali popular everywhere nga atambula nnyo. Ate mama wange yali mulaalo. You would wonder how Emunyankole ended up in Masaka. Okay. Yes. Mama nga mulaalo. Mulaalo yatambula n'ente ze. Omukyala? Kulimba naawe? Yes. Omukyala atambula n'ente ze? Yes, she was a mulaalo. Abahima n'obamanya. Nimba manya. They will move with their cows for green pastures. I thought it's men who move with cows. And my dad was a musumba nga yetabifaako. Ate ono omukyala alina ente ezayagala ozirabirira nga zikula. So nga atambula nazo. Daddy amuleka Mbarara n'agamba yavaawo wano munange yagenda kati ali Sembabule n'agenda n'amusangawo ate kati yavaawo kati ali Masaka kubanga anoonya okuliisa ente ze. So abakyala bava dda nga bakakalukanye. Era mama wange y'omu ku bantu bemanya abakozi. Those who inspired you? Very, very hard work. So kiri mu musaayi gwammwe because now you also very hard working. Yeah. Mu family yange simanyiyo muntu ali employed. Mwekozesa mweka? Business oriented. Okay. When you go to Mbarara, our family is one of the biggest business families. In Mbarara? Yes. Hardwares. We even have a street in our names. Baliza Mbarara Street. Even Mbarara bagiyita Chirimi Street. Chirimi Street? Yes. In your family name? Yes. So we are business oriented family. Mama wange ye muntu gwe nasooka okulaba nga akola restaurant mukyalo ya buli omu alima. And I'm like, what will a restaurant be doing? Bwe nkigeraageranyamu ne kati nti mukyalo ekyo sobola kuddayo nenkola restaurant. Buli omu alima emmere n'akeera naye yakola restaurant n'afumba emmere abantu ne balya. So I come from a background of business-oriented people. But it's very important because actually, Bobanga, you come from such a background. Now, when you come now, Banaboza, over that kind of background, Nabo Sokanga Kati, Bakawata, Banabalizala. I don't raise people, I don't educate. I always tell my children, Siba Wereda, Mugene Munonye Milimu. Bawereda, Mutondewe Milimu, Muganda abantu emirimu. Mbawerera mutondewo emirimu. Sikuwerera genda kunonya mulimu. Nkuwerera tondawo mulimu. Kozi mutondawo mulimu, muteekawo mulimu. Guba gugo. Ogulowoleza ate ogufaako ate oguwa ekitiibwa. Yes. Nti bwe man failings I have failed under Miriam. And you feel good. Yes, kati nkole ntyo improving. Okay. Nabo bagudde kigo kimu ganti how do I stand up now? Of course, we always fall. Yes. Era ngamba nnyo abantu nti abantu abagamba nze sina fear, sina kyentya. Obulimba buli muntu yenna omukozi abeera ne fear ze. Mundaawo. Naye olina okulwanyisa fears. Olina okweprovinga nti kyembadde ntidde nnyo maze ate nenkiwangula. That is how you prove to yourself that I'm progressing. I think my wife yali atajja okuvuga emmotoka. Okutandika okumugamba nti tugende mu kisaawe ovuga emmotoka ng'alabanga ne right now anvuga paka Masaka. Ate kusipeto nga nekendeza. Gune kendeza. Omuvuga emmotoka. Nange nalina fears ezimu nga nina ne driver. Nga tesobola kukwata wadde. Yes. Kati what happened one day nensenkana ngenda Essonde nga nzimbi nga driver wange abeera Makindi. Naye nga ajja lwe mwagadde kale
nga olwembasi mwagadde nyina okutambuza taxi naye ngeri teri taxi nyingi gyendi kati omwana wange n'alwala ekiro ate ng'eddwaliro ebiseera ebyo nga lyemmanyi Kampala International lyemmanyi lyensobola okutwalako omwana nenkola ki nensimbula emmotoka nga sisimbulangako mmotoka nengenda Kampala International nenkomawo saddamu kubira driver ne kati nategeera neetaaga okwekolera ebintu awo n'olyoka ovuga emmotoka ne provinga nti kyembadde ntya actually nkisobola nnyo. All right. I have a question here for you. Today tukyusizza bannaffe abatulaba because twogadde nnyo ebyettaka okitegedde twagala kumanya who you are. We've said this for a long time. Tujja kunzika n'ebyettaka katugende kuwano apart from being in real estate tuli ffenna tukumanya oli mu real estate oli mukyala otunda ttaka luli twakola bawano n'ogamba nti situndda bindaazi tunda ttaka that one still rings in my head. Tumanyi olina mataka olina bazimba olina bannamateeka olina bakola surveying olina bakola but apart from real estate what else do you do? Ndi mulimi wa coffee. I'm a coffee grower. Mwe abali mu kintu kino ekitaagula eggwanga awo nasooka okuteeka ssente actually mu coffee tumirawo Masaka mamange manager wa faamu yange Masaka awo lima emmwanyi nkola ne business endala nga hotel nyinawo Yuka hotel ninayo bu business obulala nga shuttles naye majorly ndiringa nnyo mu estate okujjako n'okulima emmwanyi. Oyogere ki ku bitusoma mu mawulire ebigenda maaso mu contractor ze batugamba ze bakola ne venture coffee factory ne government nga bawa amaanyi okubanga company emu y'omu Italy nga yekola ku kibayita adding value ku coffee. Ekintu ekyo okuva lwena kisomako nze bwe mba ndowooza ku business ndowooleza nsi yange okusooka my country so nandyagadde nnyo okukubira gavumenti omulanga sitera nnyo kwagala I'm lazy in current affairs by the way naye on such an issue nandyagadde nnyo singa gavumenti erina engeri gye empoweringamu ffe ffennyini mwe abali mu sekita eyo netwekoleranga kyetusinga okwagala netuadinganga value ku kofi waffe. For example nze nali nina plan nti singa ndeeta machine nentandika okususanga emmwanyi ewange ku faamu yange nenzikubanga nenzikolamu kaawa nemutunda mu nsi yange maybe bw'abanga is more I can export. Yes. Now osobola ku adding value yongererako value ku product yange gwe nga muna Uganda. Awo mba mpa Abannayuganda emirimu bangi mba mpa ensi yange value mba mpa product yaffe value nti ne bweba efulumye mba ebe erina value nze gyenjaga kuva lunagirima kubanga nze agitegedde kuva lunagiteekako ekigimusaane fe abalimi bwe tuba tulima tugamba nti ekigimusa ekisooka is your feet in the farm bw'olinya bw'oti mu nnimiro yo ekyo kyekigimusa ekisooka so nga tonalowooza ku bantu balala abatalina idea gandisookedde mu mmwe abalimi b'emmwanyi we are the dream owners ebawa amaanyi etuwa amaanyi mukole na kiri kye baagala abalala bagole. They could be much expensive than us, than empowering us. Yes. Okay. That's a good message. Lwaki amaanyi otugambye woteri obitegeera ozimbye oli mu mmwanyi naye lwaki amaanyi kati ogatadde mu real estate gali mu ttaka otaddewo ojjewo n'ag'omu buto nga bw'otugambye mami ne dadi gonna ogayina ogamba nti kati nze mu ttaka muno mwendi. Amaanyi ngatadde nnyo mu real estate kubanga mu byobugagga byonna bye nnina teri kimpa ssanyu nga ttaka. Likuwa essanyu? Nnyo
Era waliwo yambuza naye onyiiga nekyo kikuwa essanyu lwaki obeera osmilinga buli kadde nze buli wengula property tolina nakyo ŋŋamba buli wogula property somewhere ofuna essanyu eryo lyessamanyi nakunnyonnyola naye ndowooza kiva kubanga nakizuula nti nno tewali kyagaga at all kisinga ttaka kubanga ozimba ekizimbe leero wano nga gwolabanga ekizimbe kyekisinga okulabika obulungi in 5 years in 6 years in 10 years ekizimbe ekyo nga abantu bagamba lwaki okitegeera nga kifeedinze ebizimbe mu Musaasira ebiri emmenge ewaffe bagamba bannange bano baali kuki okitegeera rentals ozimba n'oziteekamu ssente naye ssente w'oligendero gwe tosobola kujjayo magoba waliwo rento zendaba kati naye nolaba abaana bazimba rento ennaku zino abaana bazimba rento ennaku zino noga kiki kino nga very beautiful but I assure you nti omuntu oyo wanagendera okujjayo ssente zakutadde mu kuzimba atandika okulya amagoba nga awuli ekizimbe ekyayagala kijjawo naye ate ng'ekikigisaawo ettaka lyawo lyeyongedde value ng'omuntu bw'aba agula ettaka eryo tatunuulira kizimbe kyo atunuulira value ya ttaka kati nze nemanya nti amaanyi gali wano gali mu ttaka tegali mu kuteekako yes first oteekako ekintu for example nze njagala nnyo okusetolinga abantu my dream is especially ladies njagala nnyo okusetolinga abakyala nendabayo ng'omukyala alinayo kwa property sigambye nti abakyala balina dream ey'okunoba all the time but kikuwa essanyu okulaba nti abakyala balina property yes kimpe nze omukyala wajja ku ofisi yange simanyi nakumanya bampulira njagala musitula bampulira making sure nti afunye kyayagala yes because they deserve it they deserve it in a way that many people didn't think about nti bw'oyogera ku ttaka lya musajja era nga kizibu nnyo okufuna ekintu okugenda okugula ettaka n'osanga nga ekyapa kiriko mannya ga mukyala basinga kubaako basajja nengamba this is not fair this is not fair abakyala abandibaddeko ne properties ezo wadde mufumbo kikina buzibu kubanga alina property ate ngamba abakyala nti abaami balina amataka nze ntunze ettaka naye abaami bagula amataka amwami ya muntu afuna millions 5 n'ayitayo n'agamba kangulira omwana wange akataka okitegeera n'abakyala tukyeteeke n'afuna 5 n'asiteeka ebbali n'agamba ajja kuweerezanga akakadde buli mwezi kangulira omwana kangulira akatabanyi kange ettaka ndowooza Hajji Juma wuno wanaakulaba Hajji Juma nkulamusizza ayinza okuba nayagala kugula ttaka Hajji Juma aliserizeekawo empaawo jakuba kyolina ekisaidiza eyo oli mutuufu omwami n'agamba nti kangulira omwana wange ngende ngulira mutabanyi wange ettaka naye abakyala nze omwami wange mugagga nze omwami wange ampa buli kimu olw'okuba kuwa ebiteeteeyi omwami wo okuwakuba ki ebiteeteeyi lipstick akozesa enjala akola enviiri bagita manipedicuo omwami kyalina okukuwa n'omubalamu amagezi ttaka kadde mwako bajja kansalira omwami njagala bakansalira kadde omwami kyalina okukuwa n'omubalamu amagezi ttaka ogusembayo kalungi naye akafune omwami omulungi ekintu kyalina okukuwa n'omubalamu amagezi ttaka ng'otutedde obuzibu bino tunaddayo ewaka mu bigabo ebisinga n'ettaka by the way zino tukoze basi nakuwa kyapa nze mpaaka apo olabe bino okwanjula nzine benzi yange tebikola okwanjula mpolo gwa kwanjula ndese entebe emmeeza n'obutungulu ne sukaali nje leetayo ebyapa 2 nkoma oganye oyakyusa ekiwasa omukazi omanyi ekiwasa omukazi nakati abaganda omanyi ekiwasa mbuuza omukoki oyo sevumanyi kimanyi kiwasa omukazi ayayaya olesa obuzibu obula ate kati by the way olina kyolese it's actually it's a point of thought kubanga omuntu oba ogenda muwasa ngaomwagala ng'olina yiikazo 3 5 musabyeko ika 2 because oba emu because end of the day
muntu wena kuzaala abaana ngena zaala abaana Washitomuwa ebeera assurance njagala nnyo okuteeka omugongo w'abakyala nti njagala nnyo olowooze nga omwami ono enkya temuli mwenna ogambe ki kyenfunyemu at the end of the day byakufuna ate olowooza si byakufuna obadde olowooza byaki ebyoloovu laavu do not byakufuna waste a lot of time with people nze si byanyo n'abantu bestafunamu. Are you sure? No, even friends. Why don't you phone? You don't waste time. Are you a parasite? You're sucking blood in me. Because I'm a parasite. Yeah, you becoming a parasite because we're wera nango ino kumfunamu. Bobera nangi nze ne bamusajja. Nino kufunamu. Ino kumfunamu. Bwemba nawe ino kufunamu. Mpetaka. Mukulu mpetaka. Tandike nti okusasula ekibanja hapa. Wandibadde wayitira dda kofi. Sibe saagala abeera na muntu ata progressing. Sobola kubeera na muntu ata progressing. That's brilliant. Kati politic. Bw'obeera nange nga nze mba mmanyi nti ngenda kugatako value by all means. Tojja kubeera nange mwaka nga toyina ttaka. Okola ki nange? Infotrust. Nkubuulire. We waste a lot of time with the useless people we call friends. Kankiddemu kigende ku record. Kankunya Infotrust bakyoli. We waste time with people we call friends, but they are useless. Taina kyakugattako apart from kubeera mu simu yo. Yes. Agiza mugira simu yo na kubeera ku WhatsApp. But these very useless friends. Those are parasites. Those are parasites. Infotrust, vulnerable time. As a parasite, see? Bw'obanga omukwano gw'oyita kugettako value, si mukwano gwo. Si mukwano gwo. Break it out, move on. Don't need them. Bw'oba olaba ng'akozesa mabega. Ewa atakozesa mabega naye nga talina kyakwongera. Ali awo ali stuck. Naawe tolina kyomugattako. The two of you muli mu kakuuni. Temwegattako. You are there. Bagitanga vicious circle. Tugende tunywe omwenge, tugende shopping, tugende tukole kino, tugende tuvuma abasajja, tugende tugeya abasajja. No. Tukole tiktoking. Tupostinge ebifaananyi. Wow. Omanya nti no. You've made my Friday really. Your circle is a tegattako. Well, ogambye nti abakyala obateekamu nnyo amaanyi to own property. Kati for example kujjamu Infotrust nga mukyala n'atuuka ku desk eyo nga mukyala afuna special treatment ey'enjawulo because you believe ladies must own land. Lwaki kino kissamu nnyo amaanyi? Because oli mu ttaka ozudde nti abaami bangi be bali ku byapa. You want also ladies to own property because they are ladies, because they are. Why really? Lwaki kifaako nnyo? Buli kintu actually, for example, mpulira bagamba Uganda is our motherland. Mother she presenting nakyo mukyala. When you say motherland, Uganda her country. Uganda our motherland. Our motherland. Yes. Si fatherland. Si fatherland. Bategeera nnyo nti mother kintu kiri kintu ekisookerwako kale lwakuba mwe mugamba mwe mutwe naye ffe bulago oburotating omutwe. Nze mutwe gwe bulago. Nze bulago oburotating omutwe. Kati lwaki omutwe guhavinga land nga nze obulago oburotating nga sirina. Njagala nnyo abakyala bafuna. And what I have is what I have is yours. What the head has, it is for the neck. Ate how? Obulago buswaliwo nga budda wansi, buswaliwo nga budda waggulu. Budda wansi. Kakati sirina assurance nti kyolina kyekyange. But other reasons, because I'm a lady, manyi ebintu ebimu byempiseemu abakyala bangi babiyitamu ne babeera stuck. Nti lwakuba ndi mu nnyumba y'omwami ono olumu olusitampisizza bulungi, but because sina wakuddukira kambeerewo. Ne batulimba nti batudde lw'abaana naye nga batudde lwakuba tebalina wakulaga. Naye nze ngamba omukyala, if you cannot change, ngamba abakyala abali singo bentera okwogerako nabo, bw'oba tosobola kukyusa nsi eno ng'oli wekka ng'omukyala individually nogamba nze ng'omukyala I can
change this world. Bona ageza n'ofumbirwa sibaganye temufumbirwa mufumbirwe naye mukimanye nti no bwoba tosobola kukyusa nsinga oli wekka tojja kusobola na kukyusa TV eyo ng'olina omwami. Wow. Remote TV okukikyusa channel ojja kuba weetaaga permission. First of all mukyalo olina okubeera very independent. Togenda wa mwana wa munno kutandika kulowooza nti no buli kyalina kifuuke kikyo because of a ring, because of simple marriage. Have value. Omuntu ono abeere naawe nga they love you, no, you love them not because you need them. There is a difference between loving someone and needing them. Bw'oba tosobola kukyusa bulamu bw'oli singo bw'olifumbirwa tojja kusobola kufuna maanyi gakyusa remote ya TV. Kyusa channel ntikanteeke ku STV gye njagala. Because ojja kubaako channel y'omwami gy'ayagala okulaba eva nga yeebaako. Ojja kulaba omupiira ng'oyagala kulaba soopu. Kadde mwako ojja kulaba omupiira gwa Arsenal. Kumbe oyagala soopu. Ng'ate gwe oyagala soopu. Ngenze ku real estate right now. Yes. Kusomoozebwa ki kw'omuyitamu mwabali mu real estate briefly? Okusomooza kungi. Okusomooza kungi nnyo naye ate ng'okusomooza okusinga tukufunye mu other real estate dealers oba be bayita ba brokers abatali registered. Ababloka bano abaffe abakukyalo abatambula ku kyalo. Yes. Okay. Omuntu okera no registering a company nga bw'oyagala kuwa legit information, straightforward things, ogula ettaka olirambike oliteeke emikono emirungi. Naye cost y'okutuusa omuntu information nti ewa Infotrust ku nnamba zino ne zino ku office bweti ne bweti waliyo ettaka. It is very expensive. Okutuusa information eyo ate ng'ono broker atayina watudde atali registered atambula obutambuzi ayina a lot of walala talina gwa employinga nze nina ettaka akimanyi gw'olina ettaka akimanyi kampani bw'eti erina ettaka. Babloka ababeera mu offices zaffe abakuba ku masimu ago simanyi oba baga bateereddeko namwe mugakuba bajja gasaka amasimu ga Infotrust awo nga gatambule bwe gati. Yes. Okay, yes. Babloka bagakubako nnyo n'okusinga batwesooke nze leeta ettaka lyo ndikutundire. Ffe abalina omukisa ne tutuusa information ku bantu naye waliwo companies ezitalina na mukisa naye nga zirina ettaka eriri genuine. Kati bloka n'agamba ettaka lyo lya bukadde busatu kitundu nti tufaayo bwendeeta ow'obutaano nkola otya. Kwegamba gw'oyagala 3 kitundu because z'oyagala omuntu agula ettaka alifuna alitwale ali owning naye because of those brokers bafudde ettaka very very expensive. Okay. That is one. Endala companies endala zivuddeyo okucategorizing ettaka nti it is a very cheap thing. Interior very cheap. Very. Nagamba kakaaga mitwalo nkaaga jankuwa ettaka batike mu basi mubaleete mbatwale mbaguze ettaka bannayuganda mbalabula ti layisi agula banana ne lwe nali wano nakugamba layisi agula bwanana. Okugula ettaka it is an individual decision. Walk into the company. Lwaki olinda bakutwalire mu basi batwale abantu 3 bakutuuse ku kibangize ky'ettaka lino oliraba nti etulitunda toyina bukakafu toyina research gy'okoze bagamba ate liggwawo balaba bano n'abali mu basi bagenda kusasula bw'otasasula leero enkya tojja ddisangawo n'obeera ku panic. Omugagga tebamupapya. It is an individual decision. Zuukukanga ne bbaawo tomugambye oba osobola genda okole research yingira mu company buuza ebibuuzo byo byonna biddemu naye real estate dealers batadde abantu ku bunkenke n'okubalimbalimba n'okubaguza ettaka eritaliyo. Eyo challenge nnene nnyo era ereetedde abantu okulowooza nti nze sijja kugula mu company rather nsanga omuntu anguze. So it's a very, very big problem. Very, very big. But real estate dealers nabo babikamize problem. Kasita afunamu 5 agalanga. Nga kiwedde. Ngabba abantu nga 5. Terrible. Well, edakika zikadde tudde kati ku Infotrust right now. Jijja watufuna ku simu zaffe eza Infotrust if at all is possible. Tusobole kubanga tuzifuna abakulu abatulaba basobole kubanga bazitegeera.
right now Infotrust kapya chike muyina luwa yogera ku nsonga ekwata ku kibanja mpola right now what is new abakyala tunuulire bulungi nalese Malayika estate nze estate zange zituuma amannya obuvuddeko ebyalo gye ziri zituuma amannya okubeera special kati nabaleetedde Malayika estate ya $3.3 okay eri kumpi nnungi amasannyalaze n'amazzi gali ku site okay abakyala guno omwezi gwaffe nga 8 Mother's Day so mbaleetedde Malayika estate mbaleetedde Malayika estate $3.3 okay eri unveiled njiwadde kwanu simanyi ettaka ddungi nnyo liri walungi liri awo nakifuma bayitawo Saabala kilomita 2 okuva ku main road okay muli ettanire tugenda kukwata ku kibanja mpola ku bakyala naye era abakyala nkyalina offer yammwe ku Ruth estate offer giddemu eyo kunkyalina ku guno omwezi nagyongeddeyo because of Mother's Day guno omwezi nagyongeddeyo abadde ya $5 ngenda gibawa ku 4 kitundu ku Ruth estate good ku Malayika estate $3.3 okay yes all right nga tuwezeka program Chala Infotrust tulagiriye tukusanga wa osangibwawa akwetaaga enamba z'essimu gya kwansoma nzina wano tukusangibu office erirudawa office yaffe eri Semawata Road plot 78 okay yawe Ntinda otuuka Ntinda Trading Center awo ku petrol station eyo Petricity kyamako eri ekkubo Semawata is one of the main streets in Ntinda tuli ku plot 78 essimu zaffe kweziri mutukubire nnyo amasimu aba client baffe abala STV okay eri 0774 322 305 eyokubiri eri 0709 981 937 all right tukyalina info saving scheme mujje musavinge naffe mufune ettaka mu ngeri yonna mu Infotrust first of all jangu ofune information eri trusted information and reliable land kati kubaza ate tuwagira okuteekamu ssente ffe nga STV it is very important there are very many TVs but we are number one right now thank you very much so what walabise omukyala nze muyita Infotrust nange njagala kwebaza mwami Mbuga mwebaze chairman wakati akulaba right now nebaza mwami Mbuga olwa opportunity eno kola nange it's been a humble working situation very comfortable working with you people you're very comfortable very I didn't know mpulira bulungi nga nkulaba nera abantu ku office yange bakimanyi mpulira mbeera so excited okujja wano okay well enamba simu ziri eza Infotrust 0709 981 937 or 0774 322 305. Let us go and buy property, land, okuva Infotrust. Thank you very much. Psych Yasin Sekalala at Sports. For fun. Ononyeza wogula
ploti ku sente zijja mu nsawo yo n'obulwa n'onoonya abeesigikanga n'ekyapa kye bakikuweerawo n'otabalaba katukwanjulire ba Infotrust Property Consultants bagula n'okutunda ettaka gwanoonya ploti etandikirwako 5 ku 5 ogifuna ku bukadde 3.5 5 ku 10 ku bukadde 12 bwokka okwanno nga bakuweerako n'ekyapa kyo Infotrust Property Consultants bapunta ettaka bakuyambako okufunira ekyapa bakuba pulani z'amayumba ez'omulembe saako n'okuzimbira gwalina ebizibe by'abapangisa bakuyambako okufunira abapangisa okulabirira ekizimbe kyo kw'ossa n'okukikusololeza Infotrust Property Consultants tusangibwa Ntinda Semawata Road ploti 78 essimu 0774 322 305 oba ku 0709 981 937 ye Infotrust Property Consultants.